Ekisinze okulemesa abavubuka obusuubuzi bali nnyo mu butamanya. Ate obusuubuzi tekitegeeza muntu kuba na ssente nnyingi. Ebiseera ebisinga omuntu okubeera successful ab'eŋŋanda si be batera oyingira mu bulamu bwo ne bakuyamba. Emikwano era nze bw'ojja n'ombuuza okukola obusuubuzi kyetaagisa ssente mmeka? Oba okukola buno obusuubuzi bwe nkola kyetaagisa ssente mmeka? Amazima amatuufu sijja kuwa ansa eya omuwendo gwa ssente. Sijja kugamba jangu n'akasente kangi otandikirewo kubanga era nange kamwa kwogera saatandika n'akasente kangi. Bizinesi nnyingi nnyo olaba eno ensi Mungu yagitutondera nga tulina gyeyagaliramu kubanga buli kintu ekiri mu nsi muno kyonna ky'olabamu kyakweyagaliramu. Mungu yakituwa n'omutima mulungi ffenna tubeere happy. Naye ebitonde muntu ate be bigifudde ensi okubeera embi. Obujja bungi oli bwakulaba nga olina kye weeyongeddeko awulira bubi. Bwe balaba omuntu avuddeyo ng'akola batandika omusibako ebintu ebikyamu bingi. Ono ali bw'ati, waliwo amuwa ssente, ali bw'ati, ali luminati. Si bwe kityo bwe kiba. Abantu abasinga bali nnyo mu butamanya. Bavubuka mukole nnyo, tewali muntu ajja kuwa kyabwereere. Ate awabeera amalala nkulayira success tebeerawo. Okuzaala abaana, waliwo abaana abajja ne bakusalira ddala. Yes. Ni olumu lwa mindset yo. Abaana tewabateekateeka. Tubaaniriza abalabi baffe abalungi aba media nga bulijjo ffe tubeerawo okuba nti no tukutuusaako ku bintu byonna ebigwa mu ggwanga Uganda naddala current affairs. Ate tetwekubira ku entertainment wokka, oba oliawo n'abeetaaga okuyiga tubaako abantu be tubaleetera ebyenjawulo bingi nnyo be tukyabaleetera wano. Naku lw'olwaleero tusazeewo tugendeko ku sayidi ya bizinensi. Waliwo wano twabaleeterako omusiraamu amanyikiddwa nga Akram. Karim, yes. Yavaayo ko n'ayamba muganda waffe, sister waffe, maama waffe mu Evlyn Lagu ku mbeera ey'okuba nti nno abeerawo mu bulamu bwe nga bw'omanyi nti alina ebirwadde bingi nnyo era yeetaaga buyambi. So leero tumunoonyezaako twongere okutemaatema ku mpenda ajja ati okukolagana ne basereebu ba businessmen bangi nnyo ababeereyo nga balinamu kasente naye nga okuddiza luba lutalo. Tukwaniriza olite mukadde wange gyendi era kansookere ddala n'okubuuza abantu n'ekiramuso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya erinnya ndowooza nze nnyinza okuba ndisobyamu erinnya ettuufu lyerirwa? Erinnya ettuufu nze Abdul Karim Hategeka, erisinga okuvuga eritambula ery'emirimu ye Karim, n'eddala erya brandi yange nze Eke. Yesebo. Oli muvubuka muto kugamba oyina business naye tusooke tutandikeko wali eri emabega. Twakulaba wavaayo n'osalawo okuyamba Evlyn Lagu mu mbeera eyo n'omuwamu ne kasente. Embeera eno ojja otya okukolagana ne basereebu because tuze tulaba enfunda nyingi abantu nga mmwe ba businessmen tebaagala nnyo kwesembereza kintu kye bayita sereebu. Ekyo kugamba okwesemberera ne basereebu ekyo kintu kikulu nnyo kubanga emirimu gye tukola nga ffe emirimu gya fashion. Era basereebu abo batambula nnyo n'omulembe oguliwo n'engoye eziriwo n'engoye ezitrendinga. Kati ogenda okwesanga nga basereebu ate tubeetaaga nnyo mu mirimu gyaffe ssebo. Yesebo. Omutima guno omulungi wagujjawa kubanga tuzze tulaba Evlyn Lagu ayina abantu ab'enjawulo bangi emikwano naye teri yali akoze kintu kye wakola n'omuwa ssente mu ddoola n'omuwa akantu akamusanyusa. Ogwo omutima kirabika kiba kikulwa kya muntu. Ekisooka ndi musajja musiraamu ayagaliza ate bwe mpulira nga munnange alina obuzibu bwonna bwonna bwafunye era nange kinkwatako kubanga nange ndi kitonde muntu. Omutima we nagujja oguyamba Evlyn Lagu nali mulaba ku social media era nga atambula embeera gyali musi nnungi. Kati nange n'ensalawo ne ŋŋamba akatono ke mba nnina kankamuddize. Sigamba oba nnina nnyo oba nze mugagga ennyo kubanga era waliyo abantu bangi abayina naye nga omutima gw'obugabi kiba kintu nga Mungu yakikutonderamu. Yesebo kati ova olaba era navaayo ne ŋŋamba omukyala tumuyambe era akatono ke nayi nnina bambi nenkamuwa. Naye bambi akantu katambula nnyo viral era omanyiza amawulire nze sigagenda mu nnyo, nze ndi muntu wa downtown. Tusazeewo tukunoonyeko naye era ssebo badde okalubye. Era kituufu amawulire kamera tetuzigenda mu nnyo naye ku lw'ekyo era ne ŋŋamba kambaanirize
era mujje neera tuwayeewayeemu kubanga nkulayira olunaku lwe natuula wano n'oyo omukyala amasimu gankubiddwa mangi naye amasimu agasinga gonna nga gali mu kunneebaza weebale kuba na mutima mulungi era nange bannaaye mbeebaza mwenna buli omu yenna kubanga omukyala waliwo n'abakyankubira amasimu nga bansaba ennamba ya Evlyn Lagu okumuyamba abamu nga baagala kwogera naye fizikale era omulimu ngukoze ennamba y'omukyala ngibawa abantu era ne banzirira ne baŋŋamba omukyala twamukubiddeko bambi musanyufu abasinga nga banneebaza ye mukadde wange. Eke abantu nga mmwe abagwa mu kaliba yammwe batya nnyo okukolagana ne basereebu era abamu batya kamera naye gwe obuvumu obwo wabujjawa? Weebale nnyo ekyo kibuzo kirungi nnyo. Obuvumu we nabujja omanyi ebiseera ebisinga abantu babeereyo mu butamanya kati nga Evlyn Lagu waliwo abantu bangi nnyo amazima amatufu bali baagala omuyamba naye nga tebamanyi wakutandikira era nkulayira nina n'abasuubuzi abasinga bangi betukola nabo emirimu era bajja ne banneetuukirira wano ne baŋŋamba oyo omukyala tuwe ennamba ye era kyankoledde nnyo era kyemmanyi Mungu ajja kumpa n'empeera olw'ensonga kyembadde nkola kutambuza nnamba y'oyo omukyala mu basuubuzi bannange era abasinga ne bamuwayo kye bamuwaddeyo ebisigadde saagala kumanya naye nga mpulira omutima gwange guba musanyufu nnyo okubanga omukyala ayambiddwa niyo olumu ng'ennamba nze agigaba ye mukadde wange. Kale tweyanziza okuba nti olina omutima omulungi bwe gutyo ogusobola okuvaayo agwo omusuubuzi n'ate n'oyambako ku bantu nga Evlyn Lagu abali mu another business. Tusooke tutandikire ku busuubuzi. Abavubuka bangi bali eyo bali mu butamanya. Obusuubuzi bwe buki? Obusuubuzi kyeki? Obusuubuzi tutandikirawo dda weebale nnyo ekyo ekibuzo. Obusuubuzi kintu kigazi nnyo naye nkulayirira tewali kintu kirungi nnyo nga busuubuzi. Ate obusuubuzi tekitegeeza muntu kuba na ssente nnyingi, kuba na $1 million, kuba na bukadde 100, kuba na bukadde 5, bukadde 5, kuba na bukadde 10. Si bwe kitegeeza nti n'omuntu ojja kuba musuubuzi ng'olina capital munene. Kati kankuwa ekyokulabirako. Bw'otambula ku street waliwo abakyala bali awo wansi. Bempiseeko wansi. Omukyala aba n'ekibbo nga kirimu amenvu. Naye nga capital we taweza $20,000 ne 15 nga tegiwera nga capital ali $10,000 naye nga alina n'abaana basomesa oyo taba mu busuubuzi. Kati obusuubuzi kintu kigazi nnyo ate nga kyangu nnyo omuntu ekiteeka mu bwongo bwo n'obutegeera. Okuba n'obusuubuzi tekitegeeza nti omuntu kuba na dduuka ddene era wooli wonna osootandikirawo obusuubuzi. Kiki ekisinze okulemesa abantu obusuubuzi naddala abavubuka? Ekisinze okulemesa abavubuka obusuubuzi bali nnyo mu butamanya kyekisooka. Ekyokubiri abasuubuzi abavubuka abasinga ekyokubiri ekisooka bali nnyo mu butamanya. Ekyokubiri mu butamanya ekyokubiri tebamanyi kyakukola. Beekumidde nnyo mu butamanya tebamanyi kyakukola ki ekiba kiddako kubanga kankuwa ekyokulabirako. Okugenda ebweru ogenda okukola obwakadaama ebweru tukuwa ekyokulabirako. Omuntu alina teekamu ssente mmeka okulinnya ennyonyi? Miliyoni nga 7, 6 n'agenda. Kati miliyoni 7 oba 6 tosobola kyusa wano obulamu bwo ng'olina miliyoni 6 oba 7. Kisobokera ddala. Nkuwadde ekyokulabirako omukyala ali wansi taweza capital $15,000 ow'ekibbo naye okutta obukadde 7 obukadde 6 obulinyeemu ennyonyi okozeeki ogenze bweru. Ate bw'ogenda ebweru ate n'oddamu kutawaana nnyo naye nga miliyoni 6 ezo oba 7 zalibadde zikyusa wano obulamu bwo. Naye abasinga baagala nnyo ebintu ebyamangu. Abavubuka mikwano ki gy'otaddewo mu bulamu bwo? Olaba ebiseera ebisinga omuntu okubeera successful ab'eŋŋanda si be batera oyingira mu bulamu bwo ne bakuyamba. Emikwano kuba abasinga bakasita balaba omuvubuka muto ayinamu ku ssente ayinamu ku bizinensi bweti agamba nti oyo wa family. Si bwe kiba kifu nnyo. Nze ebbanga lye mmaze wano ku Nabugabo ebbanga ddene kubanga ku Nabugabo najjawo 2-1 kati tuli mu 2023. Weebale nnyo
kati obulamu bwange 2001 2001 najja wano 2001 nga ndi ku Nabugabo era ba anko bange be bandeeta mu kibuga ne baŋŋamba jangu tukole ffenna ne tugenda ne tandika okukola nabo ne nkola mu masitowa gaabwe niye kye bampa mu bulamu bwange bandaga ekyokukola kyeki bandaga emirimu ogikola otya obeera otya mu bantu wajjanga Nabugabo wali basi z'Abaganda nga zikyali awo mu katimba otegeddewo era mu katimba we twaliranga akatogo abayaye bangi baali bayitirivu nnyo exactly era n'abavubuka abamu tuzze tukula nabo ku street yawo abamu ne bakubwa ne baviirako ddala nga bakozesa ebiragala kati bweba obulamu bwenzize ntambulira mu bulamu bwa kivubuka naye nze ebiragala ebyo mbiwona ntya kuba na eddiini kintu kikulu. Tukyali n'omukulu Eke Karimu ng'atunnyonnyola ku nsonga y'obusuubuzi abasinga mubeera eyo ne mwekumira mu butamanya ate ne mubulemeramu so olunaku lwalyo tumuleese wano nga tutemeeteme tuyigirize abantu gwali eyo ng'olina miliyoni 2 3 5 10 nga osobola okukola kye bayita obusuubuzi obadde okyagamba ebiragala abavubuka abasinga tubeera nabo tuzze tukula nabo nga baviirako ddala abamu nawano tekijja kutwalira ddakiika nyingi nnyo ng'olaba waliwo erazze nga ze kusaba kyakulya niye sobola mugoba era ngezaako ne mbasembeza ne mbabuulirira okukozesa ebiragala bibi olina okuba n'amazima kubanga abavubuka abasinga nnwanagana nnyo nabo ng'oyagala kumugjayo era n'ogezaako abamu n'omuwa kapito agenda atetenkanye ne bw'ogeza n'omuwa ku bintu tadda abulirayo gojja otya okuba nti owona ebiragalagala bino ebiragalagala ebyo kye kugambye ekisookera ddala bagiyita eddiini y'obusiraamu yannyamba nnyo mu bulamu bwange nga waliwo we sitalina kubuuka kugenda ng'enkugira naye ng'olaba bw'okuba mu ttooki n'ogamba naye eddiini yange tenzikiriza kino bwe kiri era kyannyamba nnyo fayini waliwo n'abavubuka abamu nga balina basiraamu amannya balina ga kisiraamu naye ng'omulabira ddala ebintu byakozesa bikyamu eno weesanga ng'avuddeko nwanagana nabo waliwo n'abamu bentola n'otwala n'ebutabika nze naye simanyi nayo niye natwala nga ntwalirayo ddala abaana mu rehabu niye ogenda n'omutwaleyo n'omuteekamu ssente ng'oyagala aveeyo atereere avaayo ng'ateredde ng'akulaga ateredde n'owayitawo emyezi 3 naddayo ku addiction n'emusika n'emuzzaayo era kinnuma nnyo mu bulamu bwange ate nze obulamu bwange njagala nnyo okubeera n'abantu n'enkyusa obulamu bw'abantu kubanga nga bwe nkikugambye abantu abasinga bali nnyo mu butamanya omuntu aba ne ssente tamanyi kyazikozesa omuntu aba ne miliyoni 5 n'agamba zino zennina ntono tezijja kummalako kukola mirimu niye wano ssente zonna era nze bw'ojja n'ombuuza okukola obusuubuzi kyetaagisa ssente mmeka oba okukola buno obusuubuzi bwenkola kyetaagisa ssente mmeka amazima amatuufu sijja kuwa ansa ey'omuwendo gwa ssente kubanga kati bw'ojja n'oŋŋamba bw'ojja n'ombuuza nti no kyetaagisa ssente mmeka nsobola okugamba ssente nnyingi ne zikumalamu nnyo amaanyi okitegeera naye kati nja kugamba buli wamu waliwo obusuubuzi era twetondoledde nnyo mu kusuubula buli kintu kyonna era nja sooka kubuuza gwe oyinawo mmeka ekituleese ewuwo olunaku lwaliro nti okuzina abavubuka okutandika ku range ya emyaka 2 paka ku myaka 35 awo balowooza nnyo ku busuubuzi naddala boutique fashion yensonga lwaki tuzze otunnyonnyole ku nsonga eyo ojja otya okuba nti ova mu mbeera eri ey'abakojja abo bakuleese e Kampala otandise okukola nabo lwaki fashion yali mu trendinga nnyo ekyokulabira ekya kyombuuzizza ekyo lwaki abavubuka bonna baddukira nnyo mu ziboutique anti kati era kyekibuuzo kiri kye wasoose okumbuuza lwaki abayimbi bonna baggweera wano kubanga buli muyimbi yenna agenda okukola ekivvulu amazima amatuufu balina okunnoonya niye mu bivvulu sibeerayo niye nga bwe ndaba omuntu nga alina kyagattako mu bulamu bwe kati ekyokulabirako eky'omuyimbi kati kanku ekyokulabirako ng'ekivvulu kya Kenzo ekyaliwo ekya festival Edikenzo Festival ekivvulu ekyo kyali kigazi nnyo naye abantu abakifunamu baali bangi nga Kenzo ye ng'omuntu omu yakifunamu naye n'abamu abakifunamu abaali wansi we baali bayitirivu nnyo abali under Edikenzo kubanga
bingi nnyo emirimu egyakolebwa era naawe oba ogimanyi gyali mingi naye nga Kenzo yalese idea ye n'agamba ekivuliro kye kakiteekewo naye abavubuka bangi nnyo abafunirako emirimu aba fashion bafunirako emirimu aba security agencies buli kimu kyonna era kyova olaba ntambula nnyo n'abo abantu abali mu kuyimba be bali mu fashion era kati omuvubuka okukola bu boutique lwaki omanyi ekintu kye bayita fashion kintu kigazi ate fashion atambula nnyo ne music era ebintu ebyo tosobola byawula kyova olaba omuyimbi ye kyasingira ddala okwagala mu bulamu bwe kwambala okulabika obulungi kajenga anyumye awunya bulungi ayambadde bulungi nakuba disco abayimbi bali emmere kati kankwe ekyokulabirako abayimbi balya si bwe kiri naye ate bodda mu kwambala ate bakugenda mu nnyo ayinza n'okuleka okulya yerabira okulya naye okwambala tasobola kwerabira kwambala lugoye nga lulungi nnyo kakyova olaba fashion yaffe eno ebadde tetambula bubi nga nnungi era abavubuka abajja wano ne bansuubulako ebintu ne babiteeka mu boutiques bwabwe abo mbayina bangi kubanga waliwo baserebu bangi abatasobola kukkirira eno wansi nga batuma abaana ne babibatuusaako kubanga eno wansi tuli mu downtown era waliwo abantu b'osanga waggulu eyo ng'amanya ddala emyaka ino nga takkirirayo era agamba eyo nabugaba abantu bangi osobola kukkirirayo kati abavubuka abo mbeera nabo bangi nnyo be tukola nabo emirimu era tosobola bamalayo. Karim tutangazeemuko ojja otya okuba nti okola bizinesi bweti ku myaka emito? Lwaki nakola bizinesi bweti kubanga bakojja bange abandeeta mu kibuga ne tutandika okukola emirimu ate kikwewuunyisa tebaali nnyo mu fashion za ngoye bo ate baali batunda ngatto engatto z'abakyala ze baali batundamu era bonna bonna beewuunya nnyo okuba ate nga nze nzirukidde mu fashion y'engoye. Otandika omulimu guno tegwali mwangu kubanga ekisookera ddala guba gwagala capital nga nnene olina okubaamu n'akasente nga kawerera ddala naye ate sijja kugamba jangu n'akasente kangi otandikirewo kubanga era nange kamwa kwogera saatandika n'akasente kangi natandika n'akasente nga katono ate abantu ale ebweru tebaali na baŋŋanda kikwewuunyisa gyali mikwano bakojja abo famire yo bo bakulaga kkubo bulungi bakuleeta Kampala bwekiri ne bakutandika okukozesa bwekiri n'ofuna mikwano gy'ate bakusitula abansitula ne bantwala ebweru kati ne tugenda e China nze nali manyi okugenda ebweru kintu kya bbeeyi nnyo okiraba nga mmanyi okulinnya ennyonyi olina okuba nga olina sente empitiri nga wakolamu naye mwattu si bwe kiri si bwe kiri omuntu okulinnya ennyo ogenda okusuubula ebweru kyekitagisa sente nnyingi era sente zonna zoba oyina sootandika nazo ffe we twatandikira okugenda nga omuntu bw'aba ne $3,000 eza $3,000 osobola okugenda n'osuubula ebweru ogenda n'ogatta n'olonderera kino n'olonderera kiri naye era nze olwasooka nagenda kati netandika okugenda nga mmanyiira embeera noemba ne trust n'abantu basupplier nemba nabo omanyi nekya kye nabidde okugamba kikwatagana n'obusuubuzi abavuka abasinga bagamba siina capital bekwasa nnyo capital naye omuntu bwakugamba talina capital ebiseera ebisinga oledde nga ali mu mulimu gwatambuza aba talina trust. Trust kintu kikulu nnyo trust eri business omuntu yenna atalina trust mu business toyina osobola kudda mu bulamu bwo era ffenna tukola emirimu niyo soofuna supplier n'agamba tukolagane nawe bwe tuti nkuwa ebintu otunde nkuddize ssente niye bw'oba ne trust akuweera ddala ebintu nga bingi kati era kye tubaddeko omuvubuka akoze ka boutique ke najja nantuukirira nangamba nina ka boutique kange kalina we kali naye bwe nteekamu ebintu nsobola okufuna abantu ababigula naye ka capital kange kakyabulamuko Karimu ninawo miliyoni zange 3 naye tukoze tutya nange neeyongerako asobola okujja mu dduuka lyange ne ŋŋamba kale bw'oba olina abasobola obbigula bino ebintu kankuwa ebya miliyoni 6 nkuwoleeyo miliyoni 3 naye kyoba otunze sente zikomyewo kati abavuka abasinga ate beerabira oyo capital bw'omuwa n'alaba nga edduuka lijjudde aba alooza byonna bibye
olongo otandika munoonya ate na poliisi otandika munoonya na poliisi otandika mukubira amasimu tagakwata naye jjukira trust eyo bw'aba agijjeewo tajja kudda ne mwongera bintu naye bw'asasula ekitegeeza ajja tambuza trust eyo kati kyekyo kye mbadde nkunnyonnyola omuntu bw'oba ne trust tosobola kaaba capital tosobola ate tewali bizinesi zitaloolebwa teziriiyo buli bizinesi yonna bagiwola buli bizinesi yonna etambulira ku mabanja abamu bakuwa n'otunda n'ozzaayo bakuwa n'otunda naye abavubuka abasinga kati trust tebakyazirina n'ekyokubiri abavubuka kye baliko amalala awo bwe tubadde tujja nti kasita omuvubuka afunamu ku ssente bw'ati n'afunamu miliyoni 10 abakyala ayagala iPhone ayagala mmotoka bwe kiri atandikirawo n'okuzimba abavubuka abamu bizinesi nena bakuterera bulungi ali mu kuzimba naye ennyumba gy'oli mu kuzimba tegigenda kuzza magoba yakwebaka mutwala mutulo kati lwaki sente zonna ate ozimalira ku nnyumba gy'ogenda otwalamu otulo ate olina bizinesi esobola okuyingiza gy'osobola okukola kuyingiza buli lunaku lunaku ofuna amagoba oteeke wali exactly kati wewe obulamu bwe tutambuliramu abavubuka abasinga bali nnyo mu butamanya naye ng'ate waali asookulooza nti nno waali amanyi nnyo bizinesi nyingi nnyo olaba eno ensi Mungu yagitutondera nga tulina gyeyagaliramu kubanga buli kintu ekiri mu nsi muno kyonna ky'olabamu kyakweyagaliramu Mungu yakituwa n'omutima mulungi ffenna tubeere happy naye ebitonde muntu ate bye bigifudde ensi okubeera embi mbadde nsabodde mu statement ezo kuba nkulu nnyo yesebo eno ensi nga bw'ogiraba Mungu yagitonda ensi n'agiwunda n'agiteekawo n'atuwa buli kintu kyonna ekirungi kye tulina okweyagaliramu mu nsi muno n'akituwa buli kimu ng'olina okuba happy paka obudde ne buziba noweebaka otulo oli happy ne bunoozuuka ng'ekyokulya weekiri naye kitonde muntu ate kye kikyankalanyiza nnyo ensi statement yange ogitegedde nkufuna onfuna bulungi kati ekitonde muntu si kitonde kyangu kati ensi yakyuka kubanga ebiseera ebyedda bazadde baffe gye bakolangamu emirimu gy'okusuubula ate si gye gino ebiseera bikyuse nnyo mu bulamu bikyuse nnyo mu bantu endowooza y'abantu obujja bungi oli bwakulaba nga olina kye weeyongeddeko awulira bubi kati abantu baba n'ensaalwa nnyingi ku mitima naye osaba nnyo Mungu n'agikuggyamu kubanga tewali muntu atatondebwa atalina nsaalwa era naawe ogirina buli muntu yenna alina ensaalwa niye osaba nnyo Mungu n'agikakkanyiza ddala naye bwegenda ng'enkula buba bulwadde Kalimu bizinesi yonna ebeeramu competition naye competition mukikola mutya kubanga kati buli wamu buli wootunula waliwo boutique busuubuzi bwangoye mukihandolinga mutya because bwe tutunulamu oyinza okuva wano n'osanga ng'eno ejaketi ogitunda emitwalo ng'esatu kitundu kwena n'ogenda ow'omulala ng'aginaku 2 kitundu ekyo kintu mukikola mutya akati omanyi omuntu atya nnyo competition ate aba munafu wa business nze ebiseera ebisinga awantu abeera competition wenjagala kubanga obeera creative buli kadde konna oba nzizizaako ki naye kati competition ebanga teriwo mu kitundu you can relax kati neweebaka tulo ate ebipya nebijja nebikuyitako naye kati competition weebeerawo obeera creative nnyo nogamba kati nzizizaako ki ekyawufu ekisinga ku kino kubanga era nga kyoyogedde osoogula wano jampa emitwalo 3 kitundu emitwalo 3 emitwalo 4 kati mu katale kaffe wano ebintu bingi osoofuna wano t-shirt ya mitwalo 2 n'ogenda ku dduuka eddala bagitunda gumu kitundu n'ogenda ku dduuka eddala 3 kati kiva ku quality ate ne bw'obanga olina ekintu kyo kyozimba kati nga mu fashion oba olina brand yo gy'otambuza bwe kiri era ekintu kigazi nnyo kati oba ne brand yo gy'ozimba abasinga bonna baba bakitegedde kyenjogerako brand kintu kikulu nnyo kubanga kati bwenguza omuntu akakofiira mba njagala n'enkya akomewo kubanga obukofiira waliwo ne we batunda mu kikuubo obw'essente ntono naye ng'olaba quality ya wansi naye ng'omuntu akozaamu omulundi gumu nga nekafa naye kati ebyo nze sisobola bireeta mu dduuka kuba nze ndi mu kuzimba brand mpa omuntu ekintu nga kirungi
nenkyakomewo neobanga omuseddemu kale katono nyenkyamala akoleki akomewo ekirungi kyekiri ekya branding. Exactly. Kati branding kintu kikulu nnyo naye nga nkubiriza abavubuka bonna okukola ennyo ate n'ekirala tewali muntu ajja kuwa kyabwereere tekiriyo awo wasinga amakulu abaddemu abavubuka mukole nnyo tewali muntu ajja kuwa kyabwereere nga tetunaba kweyongerayo ye edduuka lisangibwawo edduuka lisangibwa eno downtown liri ku Nabukera Plaza liri ku level 2 H15 era awe tusangibwa ojja wano nga ku New Tax Park empya awo edduuka lyaffe we lisangibwa ssebo. Fashion kintu kigazi nnyo naye ndaba mulimu osobula buli kimu ekikwatagana ku fashion gundi zizo flasco bulungi kwegamba buli kimu fashion olina okutabikamu anti kakati waliwo abalowooza nti fashion kwe kwambala essaati n'empale anedda anti kakati wano mba ntagetinga nnyo market ebenga nnene omuntu wajja mu dduuka nga tasobola kubulwa kuwa kasente kyatwala ekyova olaba edduuka lirimu ebintu bingi mulimu obukofiira mulimu ensawo abaana badda ku masomero bajja ne bazigula obukofiira we buli waliwo abamu abafuluma ebweru nga gye bagenda waliyo omuzira jampa tuzina jacket weziri zi headsock weziri kati sigamba nti nno era kye twayogeddeko business ogitayiminga otya oba market kijyoyagala kati ososanga edduuka nga lirimu item emu mpale zokka kati oli ayagala akakofiira bwanajja awali empale akasente ajja kukola ki ajja katwala kati nze kyembala ng'oli wajja onansonyiwa okukwata kantu yesebo wakati waliwo ebintu bwe biti yesebo byonna yesebo kugamba gwe wasalawo abantu baleetere buli kimu kyonna kati nga kaboto kano mulimu boto mulimu ne key holder mulimu ne wallet era omuntu ovunaanyizibwa so okujja n'akatwala munateekamu kakofi ke muno nateekamu akasente muno nateekako ekisumuzo ky'emmotoka kati olaba katuli mu boto naye ate kati oli bwajja asobola okulooza nti nno wano bino tetubitunda naye bwajja olumu amaaso gatuukira ate ku ebyo kati kye bayita okuba omutetenkanya ennyo ng'obala maketi zonna n'obala buli wamu n'obala egi myaka ki gye njagala kati bwe tutyo bwe tutambula abasinga balowooza nti bw'obanga oli muvubuka muto olinamu kasente n'okola business bweti either olina okuba nga obadde bya Illuminati either olina okuba nga ewammwe family background eri well off kwegamba embeera bwetyo abantu balookenga ekintu ng'ekyo ekyo ekintu kikyamu nnyo era ekyo sikkiriziganya nakyo kubanga we balaba omuntu avuddeyo ng'akola batandika omusibako ebintu ebikyamu bingi ono ali bw'ati waliwo amuwa ssente ali bw'ati ali Illuminati si bwe kityo bwe kiba kuba kukola nnyo niye abasinga boogera mu butamanya kati era nange osanga omuntu nga njogerako ekigambo nga kigazi nnyo naye ate bw'ontuukirira ate olaba kintu kirala nnyo kyanjawulo kati nze ebiseera ebisinga sigendera nnyo ku bigambo by'abantu ebiseera ebisinga bw'ojja manya emirimu gyo manya wookoma awo ojja funa peace of mind mu bulamu bwo waliwo ekintu era ekirala kyasinze okusumbuwa abantu naddala abavubuka kuba kati njagala tambulira ennyo mu bavubuka ekintu ky'okuhandolinga bakasitomas olina kuhandolinga otya kasitoma yenna ajjidde mu mbeera yonna ey'enjawulo mukadde wange kankubbireko ekintu kimu olaba bizinesi zonna kasitoma yaba boosi wo ebiseera ebisinga abantu abasinga tebakimanyi omanyi kasitoma okubanga avudde ku maduuka ameka n'agabuuka n'atuuka ku dduuka lyo olina omuwa keya yonna naye abavubuka abasinga tebalina keya eyo akola emirimu n'agiteekawo bw'amala oteekawo edduuka tamanya abakozi batadde mu dduuka bakwata batya bakasitoma kyova olaba nze ebiseera ebisinga ku dduuka mbeerawo neebeererawo era kasitoma bw'ajja abamu nze amanya bwe mbakwata bakasitoma be baba babboosi baffe era kasitoma bw'atajja ku dduuka oba tojja yingiza kasente naye abavubuka abasinga kasitoma bw'amulaba bw'alaba alina akaduuka ke kajjudde amanyi yamalayo kiba kikyamu nnyo kati nange ebbanga lye mmaze nga ngenda e China tusubula ebbankooko tusubula Hong Kong abantu abo bakyusizza nnyo obulamu bwange
benkolagana nabo emirimu abantu abo osobola osanga omuchina ng'omukyala ayimiridde oba omusajja ng'ayimiridde nga sente zakozesa mpitirivu naye bw'omulaba ali down to earth ni wano abavubuka afune miliyoni 2 aba ayagala kuba buli omuluyi bazikuba asobola okwogera buli kimu okutwala abakyala babanne n'abeepikira byonna era emize emibi gyonna ne bagifuna naye ago bagayita malala ate awabeera amalala nkulayira success tebeerawo. Eddiini y'Ekiyisiraamu oba eddiini yonna omuntu wabanga aliwa kugyesigamako mu bizinensi ayinza kugyesigamako atya? Nedda olaba obusiraamu seka obusiraamu bugazi era gwegenda okole research yo bizinensi zonna ezitambula mu nsi abasiraamu be basinza oziddusa. Abasiraamu be basinga okuba nti bakwata bizinensi zino era obusiraamu bwategeera nnyo kye bayita okusuubula era kyova olaba abamu baddaawo okusuubula tukuvuddemu emisolo bagyongezza mukadde wange okusuubula tekuliggwaawo era nze nkuutira nnyo omuntu buli muntu yenna abaayo n'omwana omwana muyigiriza emirimu gy'okola kyova olaba abayindi batusinga nnyo omuyindi omwana we agenda ovubukamu bw'ati ng'amubeera ku gaadi wano bizinesi zitambula zitya bizinesi ya ddadi etambula etya naye kati ffe wano omuntu oba n'abaana omwana tomusembeza ku bizinesi yo kituuka ekiseera amaanyi ne gakuggwa nga ekintu kyozimbidde ebbanga agenda kisuula mu lunaku lumu kubanga tamanyi agamba ddadi yaliko ki ddadi n'akola ekintu bwe kiti ye ate omwana ng'alaba birala niyo omwana bw'omusembeza n'omuteeka kumpi ne bizinesi yo bingi nnyo byabanga ajja kuyigako era kyenkubiriza abantu bonna abalina abaana ddala abasuubuzi abaana bammwe mubaleete mubayigiriza emirimu omwana bw'omuyigiriza emirimu tojja kumenyeka nnyo n'oba ogambye ogenze kuwummulako ga omwana wange mutaddewo n'obanga olina ekintu kyo kyozimbye ekya brand ng'olina brand yo nnene ne mungu ne bwakujjulula omwana ajja sigala akidduka naye abantu abasinga bagoba nnyo abaana mu mirimu kyova olaba era osanga abaana abamu bakoze emize emikyamu bayingiridde emize emikyamu egyokunywa enjaayi musiraamu abaana ababagaga basinga okwonooneka era bwe kiri kubanga babasindika nnyo wala yagamba nja muwa buli kimu naye omwana tosomola muwa buli kimu era ajja afunayo emikwano egiyo muyigiriza empisa enkyamu n'ekirala bagamba omwana abaana mbakoleredde buli mwezi oba buli taamu fizi zaabwe zirina we ziva lwaki mbasemberera bajja kuntawanya naye oba okola kikyamu omwana olina mumuteekateeka omwana tomutegekera abasinga muteeketeeke kubanga omwana osooga nti n'omutegekedde nina ebizimbe nina buli wamu wonna nyingiza ssente bwe ziti abaana bange tebajja kubonaabona musiraamu oba weerimbye nafunamu akazibu nga toliiwe ekizimbe nakitunda bwe kiri niye ensobi gwe wagikola omwana olina mumuteekateeka omwana bw'omuteekateeka tajja kumenya seeka okuzaala abaana waliwo abaana abajja ne bakusalira ddala niye olumu lwa mindset yo abaana tewabateekateeka bano abaana ababonyabonya abazadde baabwe ng'ate balinamu ku ssente kitegeeza tebabateekateeka mindset baabategekera niye tebabateekateeka niye omwana gw'otegekedde era byonna ajja bitunda abimalewo kubanga tamanyi tewamukimuteekamu kino sootandikira from zero up to hero osobolera ddala kati abantu abasinga ekyo tebakirina musiraamu niye kyenkubiriza nnyo abantu muyigirize abaana bammwe emirimu muyigirize abaana bammwe okusuubula tewali kisinga kusuubula n'eddiini eddiini kintu kikulu nnyo kubanga eddiini yetambuza byonna omuntu oba n'eddiini mu mutima eno ensi tejja kukumenya ojja ttambula bulungi eddiini erimu okwesigwa bw'oba olina eddiini weesigwa oba olina eddiini oyagalwa ofuna emikisa ate weerimitinga mu bintu bingi nnyo waliwo osobola okugenda n'ogamba eddiini wano enkugirawo wano siina kweyongerayo kugendera ddala kati eddiini muteeketeeka abaana babemu n'eddiini omwana ajja kukula bulungi nnyo omusiraamu era kyekyo omusiraamu nga natera okumaliriza challenges ki ze musinga okufuna bizibu ki ebiri kuba waliwo ebizibu nga byo biri geno nti omusolo bagongeza nga ebyo tubivuddeko naye challenges ki ekisinga muli gwe gyotunamu n'ogamba nti mu butuufu eno bizinesi erina challenge bweti abantu gye basinga okukosa amaanyi
abantu gye basinga okukosa amaaso ekisookebwako ddala okubuusa gye bayita emisolo. Ekyo ekintu kikulu nnyo. Omanyi emisolo giri waggulu nnyo, ate emisolo tulina ogisasula mu mateeka. Olina okusasula omusolo. Eggwanga okusigala nga litambula olina okusasula emisolo. Emisolo tetusobola gana gisasula, naye ebiseera ebisinga giyitawo emisolo nga mingi ne gijjamu abasuubuzi ne baviiramu ddala mu mirimu, naye nga lwa misolo. Naye singa abatutwala baterezaamu kaawo, emisolo tetusobola gana gisasula. Era bw'ogaana osasula emisolo oba okoze kikyamu, kubanga emisolo gyonna gye girina otambuza eggwanga. Emisolo gitukosa nnyo. Ekintu ekirala ekiddako, embeera y'okusuubula e China. Omanyi e China nsuubuliddeyo ebbanga ddene. E China kati ndi myaka 13 nga ndi China. Era e China wabanga waka. Nkolaganye n'Abachina ebbanga ddene, nkolaganye nabo mu bizinesi, ate bingi nnyo bye mbayigiddeko, bingi nnyo bye bampadde. Tebampadde bintu, naye Abachina bampadde amagezi. Abachina mbayigiddeko bingi, naye olumu obuzibu bwe tusanga e China nga tugenza okusuubula, Abachina basosola nnyo. Nali mmanyi mu nsi yonna Abajamani basinga okusosola. Nedda ate Omuchina mubi nnyo, kubanga Omuchina takikulaga. Omuchina yakikulagirawo, naye Omuzungu nga bw'oyogedde ku Bajamani, Abajamani tebakikulaga. Omuzungu abikkako nnyo. Omuzungu akusosola niye n'abikkako, naye Omuchina akikulagirawo. Omuzungu oyinza okubeerawo nga kutunula bw'ati ng'alowooza owunya naye yeesegulamu katono. Omuchina yakwatira ddala ku nnyindo. Omuchina mufu nnyo. Osobola okuba otambula n'oyingira mu bbaasi. Bw'oyingira mu bbaasi nga Abachina bokka be balimu, gwe muddugavu oyingidde, naye bonna ne bukwata ku nnyindo, n'ogamba oba mpunya. Kati ye embeera mwe tutambulira, Abachina tebalina mazima. N'amazima matono, ensosola nnyingi. Osookuba ku kkubo oyimiriza ka takisi kakutwale, gw'osoosa awo, naye ka takisi kakuyitako. Omuchina ali wali. Kati n'Abachina n'amazima olumu matono. Abantu bangi nnyo bafiiriddwa ssente mu China. Ate mwene embeera mwe tubadde ya lockdown nga tetukyatambula, ng'oweereza akasente n'otumya ebintu. Kati ate mwene embeera Abachina babbiddemu nnyo abantu, era abantu abavudde mu bizinesi tobabala, kubanga abasingawo Muchina omuweereza ssente n'omugamba mpeereza kino na kino na kino, ebintu bigenda otutuuka ng'akuwadde birala, ate tebikyasobola kuddayo. Kati mwene embeera abasuubuzi bafiiriddwamu ssente nnyingi nnyo. Olikoze otya okuba nti weehandolinga? Mweyo embeera, omanyi bw'ogenda mu kifo olina osooka okukola emikwano. Kati e China nakolayo emikwano ejjannyambiranga nnyo, eginnyambe nnyo. Kati ebiseera ebisinga mu China mbadde ŋŋendayo nga nkolagana n'Abachina bangi, naye n'ofunamu Abachina be weesiga, n'ogamba bano tebalina buzibu, nja ttambulanga nabo. Era ne bw'obeera wano e Uganda n'obaweereza ssente, nga amazima amatuufu you'll feel like you in China. Ng'owulira trust gy'obayinako, tebasobola kukukolako kintu kikyamu. Ky'ovola mu kusuubula kwonna olina otandika okukola emirimu n'ofuna abantu b'ozimbirako ekintu kyo. Tosobola kukola mirimu wekka. Amazima amatu ne obanga olina ssente mmeka, emirimu olina ogikola n'abantu. Naye mugenda eyo mu busuubuzi ne mugenda e China n'obeerayo omwezi mulambo oba olwawo omwezi ebiri ng'okyanoonya okola ku branding oleetera abantu. Naye Abachina bano kiri kiti omukwano abasuubuzi abamu mpulira balinayo ne ku baana. Yesebo, ekituufu abasuubuzi abamu balinayo ne ku baana, sijja kuwakanira, naye era nange ebigambo mbiwulira. Naye ng'ate Abachina abasinga obbazaalamu be ba Nigeria. Ba Igwe, abantu abava mu West Africa eyo. Omanyi Omunigeria oyo y'omuntu bw'ogendanga mu kifo ng'ogenza okukuba ekyeyo, oba kale ng'ogenze nnoonya future yo, waliwo abanzibirako baali era ba Nigeria, mikwano gyange bali eyo China. Ne bagamba bw'ogendanga mu kifo n'onoonyeza mu ekyo ekifo nga temuli ba Nigeria bangi, siba engugu oveewo. Ekyokulabirako, ogenze awantu, ogenze mu kasite kamu, oyagala tandika kyusa bulamu bwo, naye ne weetegereza nga tewali ba Nigeria bangi, siba engugu yo oveewo.
Omunigeria abeera awantu awabeera ebyobusuubuzi yamanyi kugattako. Era bw'ogenda mu kifo n'osangamu Omunigeria nga mungi, emigugu sumulula noonyawo okwebaka. Ng'omanya obulamu bugenda kukyuka. Kubanga Abanigeria aba China, kubanga China tosobola kukolayo business nga towasizza mu China. Omuchina oyo omukyala gw'oba owasizza yalina okubaakinga mu business yo. Abachina buli kimu kyonna. Era kyova olaba Abachina abo ogenda okusanga akachina Omunigeria akawasizza akazaddemu omwana. Ogenda obbanoonyeza balina ne zi factory. Niyo singa Omunigeria teyawasa akachina byonna teyali bikoze. Kati Abachina bye yensosola endala gye nkulaga bo basosezze nnyo. Naye ate kikwewuunyisa nnyo Abachina bajja wano e Uganda ne tubatiitiibya era kinnakuwaza nnyo ng'olaba Omuchina akola ekintu ne weewuunya n'okwewuunya. Naye ate obeera mu nsi zaabwe eyo kale embeera gye batuyisaamu nga tugenze olumu teba nnungi. Naye ate bo Abachina bannaabwe babawa nnyo ebintu bingi. Naye ate bw'odda wano osobola osanga wano ate batiitiibya nnyo abo abantu. Kale nganze kinnakuwazaamu. Ate n'abamu n'obasanga bali mu bizinesi wano bakola. Niye nga tawasizza Munnayuganda. Naye ng'ali mu bizinesi akolera dda azze ne ssente niye tawasizza Munnayuganda. Ate oba oli awo alese ne banne. Kati nakyo olumu ate era nammwe ne batusosolera wano ewaffe. Kale olumu kituluma nnyo ffe abatambula ne tugenda mu nsi zaabwe embeera gye batuyisaamu. Kale nange kinnakuwaza. Naye nga China yo nsi nnene, ebyokusuubula byonna biri China. China nsingazi era tosobola gimalayo. Eri obubaka eri bonna abavubuka abaagala okuyingira bizinesi bweti naye nga bakyagitya. Nze obubaka bwe mbawa mu bulamu bw'ensi toyina kwetya. Omanyi if you believe you can, my brother osobola okikola. You can't if you don't believe. If you don't believe. Naye bwe wekkiririzaamu, my brother, my sister, you can do it. Obulamu bwo osobola obukyusa mu ddakiika emu. Era abavubuka bonna message gye mbawa ekisookera ddala kutya Mungu. Bw'oba olina eddiini gy'osinza tya Mungu wo. Ekyokubiri okuwa abantu ekitiibwa n'obwesigwa kubanga abantu abasinga tebalina respect n'akamu. Osanga omuvubuka awoggana ayogera kino ayogera kiri asogamba gundi oyo sente zayina sizize waliwo abaazimuwa kyokka ate takola gwayogerera ali bulungi. Kati nze obubaka bwempa abavubuka bonna kukola nnyo n'okwegatta n'okunoonya emikwano egisobola okwongerako. Abantu balagirire balina okusanga AK Fashion tusangibwa wano mu downtown. Ekizimbe bakiyita Nabukera Plaza. Tuli ku level 2. Shop number eri H15 we tusangibwa eno. Era abaagala ebintu byonna ebintu bya plain ebyokubrandinga tubireeta. Tuleeta enkofiira, tuleeta jumpers, tuleeta ebintu bingi nnyo. Era mwenna mwaniziriziddwa okujja wano tubawe services zaffe ennungi ate ku pricing nnungi sebo. Tubeerangawo wano oba tubasuubiza nti buli tunalaba ekintu nga kiina kye kigatta ku ggwanga oba oliawo n'omuntu owa bulijjo lwaki nedda tuba tetukuleetera abantu ng'abo n'obeewulirirako. Leero tubadde ku sayidi ya busuubuzi ate eno episode esooka tujja kubanga tubaleetera ddala ne episode eziwererako ddala. Makona Brian is my name era nga nkola ne Charlie wange Masembe Erimiya nannyini kirevu agala muyingiza obusuubuzi. Yes sebo. Kale ndoza mubeewulidde musibe bulungi tubaagala nnyo mweraba just commenting sharinga